Kasa Alozias agati akanta kamberere ddala bada test okujja aberewo saaza aligenzo omugwero omusanvu ngazeyo niti kijja kusoboka onale butamaguza abantu babuze ko tubuli nteka zimidde nendoza namuli kunteka nawe kunteka sebo mukama wange nzikiriza sebo kubuzaako nena ddala okubuuza abantu be waffe abansindika mu parliament abantu besse mutombala musizaako banakapeeka nakaseke kasa ngombe mwe balokola fenga Lutamaguzi ne kampu Lutamaguzi tukozayoza Aisa Abasajja Kabaka waffe olwokuweza emyaka 7 wangala nnyo omuzukulu wa Muteesa wangala nnyo mutabani wa Muteesa Aisa Abasajja Kabaka era tukukulisa byonna Ssaabasajja Kabaka byoyiseemu ewaffe ku kampu Lutamaguzi bayo n'abakozi bange bendeeta ne twabagambe olwaleero lunaku lukulu Ssaabasajja Kabaka olunaku luno lwaki lukulu kubanga le tulina n'okunyeenya amatabi mukama waffe wali Yesu bwe yali ayingira Yerusalemu ne banyeenya amatabi ne banyeenya amatabi so tunyenyezaamu bannaffe ab'ekereziya y'Ebuyungwe mwe bali kunyeenya amatabi ab'ekereziya y'Ekiziba mwe bali kunyeenya amatabi Father abekereziya y'Ekijaguzo mwe bale kunyeenya matabi n'abalala mwenna bannaffe olunaku luno lulabika lwanjawulo naye enjawulo etera okubeerawo ko mu bintu bingi byonna ebitera okubeerawo naye luno lwanjawulo ddala era ssebo mukama wange nzikiriza okubuuza ku bantu baffe nali siriiwo luli nali ngenda Ethiopia wano we wanje mbaddeyo ku byamwanyi mbadde nina mukwano gwange omusajja mu Ethiopian naye ayagala kuteeka wano establishments z'emwanyi bana wano nalabye waliwo olukujjukujju olujja okubaawo nga waliwo omusolo gwe baagala okuteeka ku mwanyi bannaffe gwe bateekateeka naye njagala kati ennaku ezo babadde bawandiisa abantu nga bagamba buli alina emisiri gy'emwanyi tukuwandiisa musimanyi twagala kulondoola mutindo naye ng'ekigendererwa kya musolo kino nakirabidde ku mukwano gwange ono tubadde tulina bye tugobako bingi nnyo kati ne batulaga nti baagala kuteekawo musolo so abantu baffe mbagamba mbere vigira njagala kusaba ne mukulu atwala polisi abapolisi bano mubajoga sinabe kumanya ensonga gyogenda ko banyunyula kwangu ogenda ku ya misaala si ayo musaala bali bongeza naye ate kati bagamba abantu banafuna wazewo oluyaye musala bagwongeza naye wazewo okubakaka okubasalako 10% nti bagiteeka mu Exodus kasente akatononya abamu abakakafuna ate mutaddewo obuyaye mukulu sebo mbadde nkwesiganya omukulu General David Muhoozi nga nkwesiganya yes wa internal affairs n'otafiire naye abapolisi bano nebo balina family okukeera enkya kuba lulina labyo omutwe gw'olupapula lw'amawulire wa gavumenti nga gukuba nti ani abba sente za polisi mukulu Museveni we waawe ennaku zino ebyesente bikugalangatanako naye faayo nnyo ku basajja bano abapolisi nze siri wa polisi batukuba nnyo emiggo batuyisa bubi nnyo but I'm very happy to see happy policeman bwe tubanga tubaluwadde sente zaabwe ffe nga parliament nga salary increment ate enkeera ne mukola oluyaye mbuzibbibwe mu Exodus lwaki omusirikale omukaka okumuterekera nga nze omubaka neesalirawo so ekyo se mukama abasirikale tebaba nga mata ya national matters of national politics njulide yabasirika kwangu ogibeerako nnyo yeriterera ddi kakati obubbi obuli mu ggwanga bwe bunewuunyisa oba basijja bano bali matira balowooza nti kakati balinga abakusekuseemu ate nga basiikuula ensiikuulo otunga loga kino bakitutte kiri bakitutte kino bakitutte nakiri bakitutte gwoli okujja ewaka nga mulina ente n'atwala ekisambi n'atwala omutwe n'atwala amatu noga nti omukira ajja nano neddiba nakimweddiba n'omukira n'agukima oba oliawo nga gati n'obusawo nabo babumpe oba otandika okweraliikirira so nina okweraliikirira kunene nnyo okulaba nti bannaffe abapolisi bayisibwa mu mbeera efaanana bweti kyokubiri mu matter of national importance yange njagala kusaba abantu baffe ab'ekyamutakasa waba bodaboda bange ab'ekyamutakasa nali luli twabasuubiza akasente kamwe ndowooza nali ngambye Asumaani nga ngenda Ethiopia bakabaleetera emitwalo gyamwe gyali 8 aba bodaboda ekyamutakasa naye nensalawo babaleetereko emitwalo 6 naye yali takoze arrangement kati ku lunaku lwokuna luno olujja mukulu Asumaani ajja kujja baleetera emitwalo gyamwe 6 abantu baffe ab'emakaayi abansaba tenti yammwe
naye omwami Nanjwe ngajja kubagireeta ku Lwokuna. Abantu baffe ab'ekkereziya ya Heaven's Gate eno yabalokole eryawo kabirawo bulwamu mugendawo Heaven's Gate mukulu kansala Senku yali namusuubiza okubaleetera ku seminti wamwe gwe neeyama ku lunaku lwa Easter ajja kubaleeta emitwalo gyammwe 5. abantu b'ekkereziya y'Ekyangatto waliwo seminti wamwe nammwe ensawo zammwe 30. Mukulu Nsumika Mbize nali namugamba okukima ku lunaku lwa Mazuukira oba ku Easter Sunday ajja kubaleeta egundi zammwe ezo. So njagala kubeebaza mwenna naddala abavubuka abali mu kwekalakaasa. Bwe nabaddeko Ethiopia eyo nafunye okusomoozebwa kwa maanyi nnyo naddala ffe nga abalimi. Ethiopia y'emu ku nsi ze tuyita ez'omu malungu. Naye abantu bakola ssebo bali mu obutungulu ze mbadde simanyi nti no yemu ku nsi ezisinga okulima emmwanyi eyesinga mu Afrika sookoleke mu kulima emmwanyi naye ate ng'erina n'ebirala byetusoomoozebwako ng'obutungulu karoti nga babiteeka ku katale k'ensi yonna. Nze nali mbamanyi nti balima mwanyi balina etundutundu lyabwe lye nasanzeemu bagaziya nnyo ze bayita cooperatives ewaabwe bazikozesa nnyo. So kyetusaba ne Mwami Museveni nze ntera okukola PDM yange era mbadde nkikugambye olina PDM yange gyenkola ey'ennakase obagabira ki president ateekako obukadde nange luli najja wano ne nkubuulira ku chairman Nanjwe twalina abavubuka baffe ab'ekapeeka nonda abavubuka 10 bavubuka abe 10 nsooka kuba chapati abachapati buli omu kuwa katoni z'engano 2 n'akabuto akalita era abavubuka be naluvule chairman Nanjwenge namukwasa ebintu byamwe naye yaŋŋambye ajja kujja ku Lwokuna tulondawo 10 n'abeekabeere nammwe 10 era chairman yaŋŋamba ku Lwokuna ajja kuba ndabye ikintu anyinyi omuntu ng'alabanga akoneddemu programu eyo yabanga ennunye katoni 2 ananyinyi kirungi kati tulina okuyamba kati ogera n'osanga abavubuke nga bateeka mu biboozibozi bingi ninga abatadde mu biboozibozi olumala nga abatane bagenda. Nze enkola yange yanjawulo nnyo era wano we nalinga ngamba bane mwekalakase mu nimiro ng'abantu bagamba Lutamaguzi ajja abantu baffe mu kwekalakasiza ku makubo n'olwekyo Museveni yamuwadde ssente. Naye nga nze njagala nnyo okusanga omuntu ng'ali empowered. Ate nze enkola yange sisaba bino mutera okumpulya nkyaza wano nkuwadde kino mpa akalulu waliwo n'ennaku ezo nakugambako omusajja gwe najjanjaba bamuleeta ne nemuwanga agenda naye bwe katandika ssebo nga y'omu ku banvumirira naye namugamba nti ssebo gwe oba onvumiridde bwe genda maaso tekiŋŋaana kuyamba. Njagala kusaba abantu b'e Nakatanda ku matter of ssebo kano kabadde ka constituency ka matter of national policy njagala kusaba abantu b'e Nakatandagira waliyo abaana eyo bempeerera beneeyama mulumbe lwa Muzeeyi Kalungi nabadde naakadde omukulu omu nankubira nti wayi Lutamaguzi bannabyabufuzi mutusobedde bano bagamba nti abaana tobaweereranga wabasuulawo abaana abo baali 2 twabaziika wali Nakatandagira era we waayitawo akaseera kansala Ziwulugume ne kansala omulala speaker waffe Wesgombola Lyessemuto baleeta bannamwandu abo 2 nali neeyama nti buli mwana ngenda kumwera school fees emitwalo 40 era nkwasa buli mwana ne mukwasa emitwalo 4 nga bali ne maama we abaana be Nakatandagira n'olwekyo omukulu w'essomero Queen of Hearts Nakatandagira babadde ne ttiimu nga babuuza nti omusajja ono yalimbwa munnabyabufuzi nze sirimba kyensobola nkikola zikwasa dda n'enzibawa era bajja ne kansala Ziwulugume ku kampu Lutamaguzi batusanga in fact bansanga naakadde Ethiopia nga tuva mu nnimiro ne banninde ewaka ne mbakwasa ssente bannamwandu bajja 2 buli omu ne mukwasa emitwalo 8 egy'omwana we. So ekyo nkiyalinze wabanga tezaatuuka ekyo munsonyi kakati kensembyayo ssebo mukama wange obadde oyogera ku bavubuka abaffe bano betwe empowering kino mu budde bwe tulimu si bwa bulijjo embeera yakyuseemu era bwe nabadde naakakomawo wano omukulu omu nankubira Lutamaguzi honorable nemugaa nti obadde ogamba ki kakati ebitundu byaffe bino amasanyalaze gavaako mugumiikirizeeko amasanyalaze gagenda kuddako kuba ebitundu ebisinga be babadde bajja babbako tezinaba kukolebwa bulungi kubanga ebitundu ebisinga bwe basalawo emiti egimu ne gigwa naye bano abaffe betusinga okuba
kuba nabo mu Nakaseke bawaya kati ne kensembya mu matter of national importance kano nakasanzeewo ka million 10 za parliament kasanze wade toliwo newe nali wano gwe wambu kabadde okonanga toliwo era tuwadde okuwasayinza ekiwandiko ntojja zijjayo tukabadde tonnadda ninsayiringa bakindeetere we nali wano luli eri gwe wambuuza nti eno passport gali otambula oli kuputinigati odduse mu Uganda sadduka nga bwe nkubuulidde ku byaffe ebyemwe naye kino njagala kubagamba kyanumye nnyo Museveni musajja mugezi obufuzi ne mukyaganya okumutegeera abantu abasinga Museveni muganya omutegeera ekiki yakoze kyahanyaho kakati ndabyo ebbaluwa ayogerera NRM n'omukulu gyawandise nga ba petitioninga Museveni ayogere sente ejo gwe yaziwadde ne kati mwe abafa aba opposition muganya okutegeera Museveni akozesa ebintu bisatu ekisooka akozesa nnyo gye bayita diversion awugula kubanga mulya naye emmere mu State House nagamba kamuje wuyo kakati gwe noma ogalalola kamuje mu State House kumbe no waliwo ekisawa ayitawo genda okukyuka olaba mugongo ekyokusatu Museveni kyakozesa akozesa nnyo gye bayita divide and rule ogimanyi bakutulemu ekyokusatu kati kyeyayiga ennyo naddala eno mu opposition kyakozesa akozesa gye bayita self destruction rope yeruwa self destruction rope yogera Nakaseke self destruction rope Museveni bw'asanga aba opposition bazanya abasuulirawo omuguwa gwa nylon agenda okudda nga opposition omwatuze munne omugwa gulo yatudde kati Kyagulanyi nga ali ebweru w'eggwanga kyanumya nnyo n'abantu bano betulowooza nti bategeera ebyobufuzi tebabitegeera Museveni yalwanye nnyo kubanga Kyagulanyi nga agenze e Bungereza that was direct invitation by government of Uganda bw'oyitibwa parliament eya England kitegeeza nti naggwa n'omu ku nsizi naggwano zikuli recognizing leader of opposition for the first time oba olina okukavalinga international news ne local news oli amukavalinze nti Kyagulanyi the leader of opposition of opposition azebungereza okusinkana parliament headlines za CNN headlines za BBC zikuba owawa noloke yali badde alwana ennyo nti akavalinga ne local headlines ali ku mutabani wa Nyanzinga bwe yatugene Museveni Makerere ali ku million 10 kati ye Museveni yakibala ojjukira luli emabega keringa nga oyagala gamba nti embeera eno yokugamba nti million 10 mutawanyo Nyanzi bave mu kibiina n'ebirala byazibikidde kiri ekyogenderi era teri n'omu akyogerako Kyagulanyi medi mu Ethiopian Airlines ne mu Emirates breaking news z'omu mawulire zabadde zoogeranga ku Kyagulanyi Bobi Wine ne wane waffe nga omukulu don't think Museveni is a fool ojjukira government ya Bungereza House of Commons Parliament bantu bajja kunzijukiza nga yakagamba nti that young man Joel Ssenyo opposition organizing ne bamukognagaba the following day ne babreaking amuso Joel Ssenyo yabbye sente ojiyo kijjukira ne bakikava ne bakigira nnyo kukikaka nyumba za zimba kati the same time Joel Ssenyo Bobi Wine President Bobi Wine Rubongo yanga bali Bungereza Museveni ya making sure nti tewali wano local headlines ekicovering anywhere webale nnyo era paka yakoze kino ekyo sebo nga nja kudda kino nkisaba bannaffe abali wano musome ebiro Museveni is one of the politicians lwakuba nti newuwe teri amufaananya amagezi ga byabufuzi ewuwe mu makage Museveni bw'abeera kisolo wakayima atakyuka mwe muganya okumuyiga ebyo neyanziza nnyo era sebo nsanyusa okulaba ku sebo Haji nsanyusa okulaba twaliko ne Haji Latifu Sebaggala mu parliament ye 10 ne tugende ewaffe Nakaseke mu ssomero lye bayita Naakulamudde Essemuto ne tukube engoma z'amaanyi essomero lyali bbinyo Museveni yasulanga mu biseera by'olutalo twasanga ebiswa bye biri mu ssomero ng'abaana kwe batuula sewo njagala kwebaza twakuba enduulu abasajja ne bajja essomero ne balizimba ye Naakulamudde ne bateekamu n'amasannyalaze n'ekyokubiri nkwebaza
owali mu tennis parliament tewatuswaza nga mubaka wa parliament ekyo nkikwebalizaako ono muto wange kintu ye mutabani wa Ali Haji Nadduli wa Kasaka sigabe kwa Jololi ngambe kwa Jololi oli ye mugamba ko bugambi salamu aleikum ne kibanga toyanjula kintu ngabe kwa Ali Haji wange oyo Haji Latifu Sebagala mwebaziza ne mwanjula akenjawulo kubanga bwe yajje waffe yagamba tutamaguzi nonyaye ekitundu kye tuba tugenda mu enakase tukube ngoma abasajja bano bazukukeera bwe twakuba ngoma ku somero lye nakulamudde yali lya government ne bazukuka ne bajja ne balizimba ne bateekawo sebo n'essomero n'ekyenjagala okuwaabira sebo ewaffe mu bitundu byaffe by'enakase omwabira ngani ate ng'omukulembeze bwe tukola ebintu ewaffe waliwo abajja ne babyetuuma era kirumbu kisomesa abantu waliwo group y'abafere waffe Nakaseke abajja ne beetuma bonkola RSS center kamaliriza nako bokola RSS center nga toliwo nga bajja bagamba kimanyi twebaza finance yatuzazirese bwe bazimba amagombolo waliwo abafere bajja mutwebaza finance bwe muleta ambulance mbajeri mbubakola akakundi kabwe mbolina okulaga ndi opposition si yabikola mbu waliwo mufere munabo abagamba mu finance mbu yajjakole ebintu ne musomesa abantu nti mu finance tesobola kuwayo yadde kataasa era nkyagamba abantu be Nakaseke njagala ndaba omuntu oyo mufera ajja n'abalimba nti yaleesa ambulance nti yazimbye amagombolola yazimbe RSS center for n'ebirala byonna biba bitambulirako ebyo mbyogedde kubanga ono Haji Latifu Sebagala mukulembeze ate be basomesa abantu baffe nti obufere kibinnyo okujja ne weetuuma ekkubo ne weetuuma ambulance naye ng'okimanyi ntibikolebwa amawulire ti muganda affe Kansoni Simaga Kibayo yawereddwa obwa assistant RCC ejjinja tuseka sebo nkuyoza ne mu bwakabaka bwa sitaani wabeerayo emiranga genda mpola Kansoni Simaga Kibayo yawereddwa obwa assistant RCC ejjinja mu Southern City mu Southern Division ejjinja emirimu agenda gitandika ogikola ego mulimu gw'amaanyi abadde tubera ndi mukulu abakulu abawuliriza programu zaffe bamanyi kakati lulimba mbaga nti nteekako enanka anze sina kye neetaaga nembaga tugenda wano kunanka kati omukulu omu n'agamba mugende ku radio beat tubawuliriza nnyo mu bulimba bwammwe yagamba mugende mu bulimba bwammwe omukulu b'amaanyi babiri omu yagamba munne mugende ku radio beat tubawuliriza nnyo mu bulimba bwammwe atugende wa Haji Latifu Sebagala nabaddeko nga tunakubuza abantu nabadde ndaba mu kibuga Kampala yenna kati ayaka bwe taba yero baje ne yero kala eyaka eba ready ne kala eyaka bonna bajjeyo ndaba nga epanna biseeko nga mayor to be ninga nti ate meya ninga nja kuyitako okuduka emisinga nti kajjangu otunyonyole neso okubuze ku bantu kubanga tuyanza nnyo so professor abatuuliriza ku radio Fenganzi Beat FM mukulu tamaguzi sebo w'Nakaseke dobozi Nakaseke ettala lye Nakaseke tala teri nete dizikira ndio hospital bateka muki mara cyambe cya mafuta ne cyayakira dabo ne cyayakira dabo nyingi sebo mutabani wa kwanugwa fu mugenzi ajali sebo tata wa cyari mulamu si yo uli Nadduli Nadduli ono Ali Haji Nadduli Ali Haji wa Kasaka Nadduli yawe cyari mulamu bulungi nnyo basebo ne bajja mu n'abatuuliriza abali ku Beat FM amanja Ali Haji Latifu Sebagala Sengendo oyongera ebikopo nga webaga banga ebikopo ebyabasiro namutwale kiro eziro bubi ebyabasiro bane bizadda Nakaseke ngudembi ziri Nakaseke Sebagala Sengendo constituency yange yesoka naye nagamba ati mu myaka gyange gine 5 10 egisoose njagala ku making sure ati engudo zo mukawembe zikola ki zikolebwa sebo ne banyabo olugodo lwabo koto Kisaasi elwatuuka Sebagala Sengendo olugodo lwa Kisaasi Bahai Road lwatuuka oluyitawo ati olugodo luva ipere okutuka ku 5 Sebagala Sengendo olugodo luva ku 5 gende Lugoba Sebagala Sengendo olugodo lwa Waligo Kampala Kulito genda Monderi Sebagala Sengendo olugodo lwa Wambogo ku police awo kutereramu Sebagala Sengendo olugodo lwa Twala Road Sebagala Sengendo njogere kindeke ki nolwekyo muteekateeka eyo
nalwana ate n'ezimu nezisigala nga ziri mu pipeline era kati zitandise okukola kikolebwako nga St Peters Road olukoleddwa wamu n'oluguudo oluyita mu Kyebando Central. Akati mu nteekateeka y'okugamba nti bassebo ne bannyabo tulwanirira amalwaliro gaffe eddwaliro ekoma mbogerere mulaba tugenda kulwana nalwana nnyo okulaba nti eddwaliro eryo lifuuka eddwaliro eddene naye olwaleero liri ku health center 3 teritumala tugenda kulwana okulaba nga eddwaliro eryo lituuka ku health center 4 kubanga mu Kawempe eddwaliro etulinamu lya ggwanga lyonna Kawempe sengendo nga tulagenda wala abantu bandyagadde okunnyonnyoka ekintu kye bayita health center 4 ne 3 babyogera mu byonna waliwo omutendero ogusooka nti tugamba health center 3 eyina byetakola eyina obujjanjabi obunene obuli mu kulongoosa eyina abasawo abakugu abatakola ki eyina facilities ezimu ezitayina so twagala Kawempe yaffe kamwambo gwa eddwaliro eryo obujjanjabi obubino bwa health center 3 busitulwegende waggulu ng'eyina ebyabyokola kubanga eddwaliro litulina mu Kawempe National Referral Hospital Siria Kawempe niriyo wano okukuba wano yaggwanga lyonna lwakuba nti ffe tulirina ng'abali mu Kawempe naye twagala eddwaliro lyaffe abantu b'Ekkomamboga abantu abali mu Kanyanya Mpererwe abantu abava e Kawempe abavaawa nga basobola bulungi okujja mu ddwaliro ne bafuna obujjanjabi ekyo nakirwanako nnyo era nkakasa bulungi nnyo nti insha Allah bwe mala okutula ku bwa mmeeya ate ensonga ejja kubeera ng'ekola ensonga y'abantu bwana Lutamaguzi abadde ayogera hano ku bantu be baweerera bannabyafuzi ebiseera ebisinga boogera obulimba nawerera abantu batuubiza okwera abaana mu nnyimbe z'abafu nanga abantu abo tubakolimire ogundi afudde ngenda kuweera omwana we ngenda bikomaawo otegeera naye Latif Ssebaggala Sseŋŋendo bwe nkubuulira basale ezibadde zigwabibwa mu Latif Ssebaggala basale scheme sisuubira nakugamba nti profesa nyina n'okumanya abaana bameka bempeeredde mu Kawempe temwaliwo muluka gwonna gutali mu baana bisuweredde ng'ate waliwo n'abeggwanga bonna bafeesa tebawulira bafeesa dispasuta tubawulira n'abalala bangi nnyo abali mu kkubo erifaana bwetyo ekigambo ky'okwerera abaana Latif Ssebaggala Sseŋŋendo ate bwe banga mbadde nkikola wano nga nkikola nga nze bwe naafuuka mmeeya waliwo nteekateeka ennambulukufu gye tugenda okukola gombola lyeriweerera kubanga obusobozi obwo weebuli weebuli bulungi nnyo ngenda kubeera nga mbukosa bulungi nnyo bwe maama mbadde mbaweerera sinnafuuka mmeeya ne mbaweerera nga bangi nnyo otambula buggwa mawanga ag'enjalu n'osanga maama munange director munange we bali kumpeera ngero gutukyajjukira ffe tukolerera Katonda tokolera kusiimwa abantu kolera Katonda yakola eki bulungi nnyo nti Katonda atugamba mwe mukole ebyange nze nkole ebyammwe otegeera gwe yamba abaana abanaku otegeera zino n'entalo zo Katonda yajja kulwanya kikola mu mbeera efaana bwetu akati enteekateeka ya basale bwe tubeera nga tubadde tukikola bwe tutyo bwe naafuuka mmeeya wa Ggombolola nja kukola emikwano mingi nja kulaba nga nkola enteekateeka ezongera ku basale mpitirivu zebadde ngaba ne katujja kubeera nga tulina basale esigakaawo ebigambo ebikwatagana n'ensonga y'okubeera nga ebyemizannyo obadde owulira mwabangamu nnyo abasajja bangi nnyo kyekibadde kwegamba buluda ogimanyi yebadde buluda yebyemizannyo abantu bane basasalinga ejjalulizo ebyo Latif Ssebaggala Sseŋŋendo badde nteekawo ekikopo ky'omupiira babadde abazanyi bava wano mulago kagenda gwali kataka nanga bagambye abazanyi bangi nnyo betujje mu bikapo abeyingidde ttiimu ez'enjawulo abayingidde Express abayingidde amasaza nga bavudde mulagawo bavudde mu Latif Cup n'olwekyo bangi nyo abazanyira ebweru so n'olwekyo bwe tuba nga mbadde nkitegeka buli mwaka era walabye omwaka oguwedde twakoze Latif Cup Kawempe Division Football Tournament tebangawo twagikoze n'emenya n'emiti n'abantu ne bajja mu bungi nnyo ne tugaba ebirabo bitirivu nnyo bungi nnyo naye nga nkozesa nze nga nkozesa akasimbi kange naye muteekateeka y'obugombola sente zibaamu ezo sente zijja kubeerawo era weeziri abantu abasinga obungi ababeera bali ku gombola ennaku zonna obaliya nga bakaaba baziga nti baatuggyako njagala nkutegeeze omuntu obeera ng'oli muyiiya mu mbeera yonna gy'oyinza okukoleramu osobola bulungi nnyo okubaako kyoggusa olwaleero bwana Lutamaguzi byakole Nakaseke tewali bajeti ya parliament nti yino ebimuwa bwana tewali ffe mu kiseera we nali parliament ya mwenda wetwajjawo ebya Constituency Development Fund era nga bazita CDF Constituency Development Fund naye nga
ezo zatuvumyanga babawadde milioni 10 nga bagamba milioni 10 za constituency yonna ne milioni 10 ogendo ziza kudabiza so bazimpanga nayite ebibiina ebyo byafunanga sente ebyabakyala ebyo bwebityo ebyo ngako milioni ndala 25 okusobola okubeera nga ebibiina bingi bikola ki bizifuna era bibiina bingi nnyo ebyafunanga sente ezo naye nga sigamba nti za parliament netwagala nga zitukubisa ziveewo kandi zidda ku magombolola Kawempe divisional ezirina erina sente zebayita CDD simanyi oba ebibiina byaffe ebyenjawulo buzifuna naye sente ezo twalwana mu parliament zongerwako kati Kawempe divisions afunanga milioni 10 constituency okitegeera oba constituency 2 atufuna milioni 2 katufuna milioni ezitaka wansi wa 3.5 buli mwaka ezo zigenda mu bibiina by'abakyala n'abavubuka era ziteko gyeziri bwe zibeera nga tezitambula bulungi ekyo kyekindeeta kubanga byenateesa nkati njagala biteeka mu nkola mu ngeri ya kisajja kikulu kubanga nze ku Kawempe division nzize kubeera nga omuvubuka oyo antunuulira omukyala oyo single mother abantu abo ababonaabona abagula emyala nze kulaba nga mbagattako n'olwekyo enteekateeka eyo ey'okusitula ebyemizannyo ey'okulaba nti bannakawempe eggombola bagyeyumirizaamu kye bayita Kawempe empya ekisembayo amasinzizo olabye enteekateeka ya Latif Ssebaga Ssenyindo nze amasinzizo gonna gali mu Kawempe bw'ogenda mu kereziya bw'ogenda mu kkanisa bw'ogenda mu mizikiti Latif Ssebaga Ssenyindo badde musaale muteekateekeza St Peters ekisaasi muteekateekeza St Peters ekanyanya muteekateekeza Masjid Mbogo muteekateekeza emizikiti gyaffe egy'enjawulo egiri mu constituency mu nteekateeka zonna project tirabangayo kereziya kanisa mizikiti nga balina enteekateeka yonna ne bampita ne sigenda n'ekyo njagala okulaba nga ebyo byonna ebyongero tubigatta ate n'ekisinga okuba ekikulu manyi nti bannakawempe balina endowooza ez'enjawulo mu mawanga mu madiini ne mu ndowooza z'ebyobufuzi Latif Ssebaga Ssenyindo mugatta Kawempe bakitegeeza abantu bano bonna nze musajja wa NUP naye abantu bano bonna mbasika ne bajja kubanga njagala nnyo kulaba nti Kawempe twogeza olulimi lumu tuyinza okuba twawukana mu madiini mu mawanga mu byobufuzi naye njagala okukola nga tuteekawo embeera ey'okukola nti tugatta abantu bano bonna kubanga emyala bwe giba gikulukusa abantu babeera nga bali mu mbeera enzibu ennyo tebasobola kugamba nti ono wa NUP ono wa DP ono wa NRM webale nnyo muganda wange mu Kawempe empya muganda wange Ssenyindo naye ndaba ekibuzo gyakiddamu nga omukolo kintu amaze okubuuza ku bantu tetwogenda kuzitowera abagaba tiketi kubanga waliwo abantu mugenda okujja okufuna tiketi y'ekibiina ng'omu ku mwalya kilo 2 ng'ate abasigadde nga bali afu kilo ate n'olaba ng'okalubiriza abagenda okutuula kintu ndaba asika naye sijja kuba kinene nnyo ekyo kintu abantu babuuzeeko kiri kitya waliwo azitwa kilo mmeka naye kilo omanyi sebo professor okugaba tiketi ekyo otula kakiika kagaba tiketi agumanyi g'abantu kimanyi kati kye tukozesa kye bayita people power omuntu oyinza omuwa tiketi n'akomawo nayo naye ate naawe obeerawo ne gye bayita saving committee eselectinga abantu bangi bajja kujja njagala kaadi naawe otunuulira kubanga mu biro biri abantu twabagambye twaliwo ebiro biri ebye bayita ebyaweevu mu biro bya weevu byaleetanga weevu yaleeta ebikere nereeta engege nereeta buyamba nereeta mwasula akatimba mu nyanja ebiro bya mukokota byagwawo kati abantu bagenda kwerukubiramu ettooki ntoeruta maguzi muza abantu 10 nono naye eno gwe tukola ki gwe tuwagadde ne bwokuba ebipande omutwalo gumu aba mitwalo 10 katugende wakintu abantu basigala bali ekibiina kisigala kitunula gye bayita people power kintu wali okuva mu office wa president office tujita ya chairman nzasija kwesimbawo nzinagera ne ja kwesimbawo professor bina ogambe ntulie ekitimba kya mukokota kyaleeta ebikere esogede ku binganja kyayola muyo yabaddabi ayera kukyogera kubanga tuli bali ekitimba ekyo bulijjo tukyogerako nga bannayuganda balowooza byakusaaga naye bakisula mu nyanja ne basikayo n'emisota gyajjiramu omanyi boleeteramu emisota ng'obadde oyagala bya nyanja wejjusa atoka nkokuza emisota mu nyanja okwejjusa kubadde kw'amaanyi babadde bagijjamu emisota bajje bagijjamu ennaku ezo bale tulya president bwajja mu misota ebyo byonna nsooka okulamusa kubatuwuliriza mbatuusaako okulamusa okuva eri nankulu office of the national chairman omukyala Hajati Hadija Namyalo Uzeyi
ne jajja w'abazzukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abadde Yumbe ng'asinkagana bawuliyazi baffe abalwanyi abo kitutte emyaka 23 ku kyanga ba desert nga ne bagamba katwejoininge peace ya National Resistance Movement kubanga ebintu bino ffe tukkiriza nti ideology yaffe omuntu ayina kutegeera kye tugamba omuntu ayina kutegeera nti tusobola oku existinga tusubaawo mpaka tukkiriza okwawukaganako nga bwe kyali omanyi Obote bwe yawera ebibiina n'asigaza one party state Amin najja n'agamba I can't do the same mistake kanfuge nganze bwenkola bwenjagala ate bwe twadda mu kekinana ne baddamu ne bavuluga because bali the same element kati ffe tugamba into we can coexist mu multi party weewaawo Uganda kitutwalidde ebbanga abantu okutegeera ebibiina by'obufuzi we bitambula era bijja tutawaanya nnyo bitegeera era kyovolaba bwe tutuuka abamu ebibiina by'obufuzi waliwo n'ababitambuliza mu briefcase nga kike n'atagambwako tewali democracy tewali ki tebalonda kino okwawukaganako ne mukulu wange kyagaye balina komiti yaabwe tulandeesalirawo obukadde bw'abantu naye ife waffe tubazaayo mukamyufu abalonzi betusuubira nti bagenda kuba obukadde 18 ne basalawo ani asaanidde okwata kadi naye sometime ekintu ekyo kintu kijje wamwe abalonzi ne basalawo mukamyufu ate mu generation bawa mulala atalonda mukamyufu sijja kugaana enti tuinamu obunafu obwo obunafu tubadde nabo kubanga buli system ebaako n'okusoomoozebwa obuzibu bwe tusinza okuba nabo mu National Resistance Movement bwe tuyingiza abantu kubanga kye kibiina ekisinga okugulira abantu okuyingira naye abantu bano we bajja obojjukira ku kye baakola Russia Abamerika batendeka Gorbachev najja n'abakutula kati naffe bina ba Gorbachev abali ewaffe naye ng'abantu babalaba bayero naye ng'emitima gyasigala walala bwe bakwata okusalawo ebyobululu bakyanganga we baagala bo banoonya ssente era tusanze ekizibu ekyo kizizza nnyo ekibiina kyaffe emabega kubanga abasinga tetukkirizaamu democracy patriotism pan-africanism social economic transformation waffe wetutambula abantu abasinga bano betwabsorbinga ne tujja bajja kulya migaati kuba mujirina nga Kristo bwe yagamba nti mujja gyendi olw'ebyo ebivaamu ebyo kulya ne mukuta we have a problem waliwo abataagala ideology yaffe naye ne bajjamu okwekkusa kyokka we bakkuta ne tubawa amaanyi ate okutulwanyisa from within kubanga tewali kibiina kisinga maanyi nga National Resistance Movement mu Uganda naye obuzibu bwaffe tulema okusengejja era obuzibu buddirayo ddala kuva ku bakadde baffe bo balowooza omanyiro mu bwe twakwata gavumenti eno twagisangawo erina bannyiniyo waliwo aba UPC tebaggwaawo era bakyaliwo waliwo aba DP bebabba akalubo ne basalawo ne begatta ku gavumenti nene kyange naye yali mu DP ne batandika movement ne bevumba ensika abakkiriza nti balina okuteekawo democracy kyokka bano abaali basinga okuba abazibu ennyo mu gavumenti basigalamu bwe twakwata obuyinza tetwajjawo bujja abalekamu nabo mwabaweera era basigalamu kubanga gavumenti yakwata omulimu gavumenti kiso yakwata NRM okwawukagana ku UPC gavumenti eri independent ku kibiina era basigalamu nga ba technocrat basigalamu nga baweereza n'ojja genda mu university wali wewunyizaako lwaki Honorable Lutamaguzi bano emakere esinga okufulumya abo opposition twakwata obuyinza ebikonge bya UPC byasigalayo mu university ebya DP byasigalayo njajjukira muzeeyi afuna ddula akyali alizavingayo eddakiika 10-15 ng'amaze okuwa lecture n'ayogera ku bibwa gavumenti eze ng'amaze okuwa lecture mujja kwejjusa you will see this you know democracy we cannot have this we cannot have this beba Elias Lukwago boolaba ku luguudo olwaleero era ogenda okulaba opposition esinga kuba na ba recruits from Makerere University. It is not by accident. But we are happy there is a gradual change. Egendo shiftinga nti tufudde nnyo ate okunyikiza enjiri yaffe mu institutions abantu bategeere
movement etegeeza niyo eyawangudde gil president yavudde mu NUP naguli eyawangudde embalala president embalala independent NUP ya mu makadi niyo muteka ko my school NUP ya mu machi iba mu makadi ye naagamba nti kangende nganze era nawangula akalulu era nawangula akalulu kati tetumanyi oba NRM tetumanyi oba tetumanyi oba wachi our decision ye naye tugamba eddobozi ly'abayizi bagamba katugende nowa independent tetugenda genda na bibiina twakoowa ne bibiina bayinza okuba bagamba twabikoowa tetwabikoowa naye nga bayinza okuba nga gwe balabye alina values ebisobola okutuusa eddobozi lyabwe ng'abayizi nsanyuse bwe mpulidde bakadde bange naddala Alhaji nga nnyonnyola emirimu gye yakola enguudo nazire kino nakikola bwe nti kano mbaka takola nguudo naye ateesa nga honorable Lutabaguze ono bw'omulaba abadde luberera agamba mwatusuubiza oluguudo lwaffe ne mutusuubiza Luweero Butalangu nga temulukola ekyo tukiyita weba company ebagita corporate social responsibility kubanga buli omu ayagala okuyita mu kkubo eddungi ye bw'ayagala ng'omubaka olw'okuba alumirirwa ku lw'abantu asobola okukwata ku ssente ze n'agamba abantu bayika mbateerewo ekigoma ekyo tukyagala ffenna obwo bulungi bwansi ng'olwaleero mbadde mpita ku muzikiti waliwo omuzikiti guli awo waffe Kaasangombe ng'okkirira oteekwa okuba ogumanya awo mu Kasenyi nga wakava mu tawuni y'e Kaasangombe naye okkirira oddene n'amasujju nechangawo bamaseeka naye gabale banikavu muzikiti bagukola nga babadde omuzikiti gwandowooza Kibuya Gona alina we yakonye nembaga kiki ono mubaka kubanza entero omuluko olumu tontegeera nembaga nange omubaka parliament nvaano Kaasangombe kuno omuzikiti guli wano nembaga abasebo mujja kujja mu Kimensawo za Semitiana naye sebo banombedde eddwaawo ku muzikiti banombedde eddwa ebadde ayogerako omubaka ng'omubaka kikukakatako ekiri musiraamu naye kikakatako omuzikiti gwesigamye ebisaaniiko ebitooke baguzimba mupya naye Kibuyaga yayiseewo bubi nnyo nange yampisa bubi naayiwa ebitooke byaffe byonna naye nabo balabika nabo yabakosezza yenda masukintu ekyobulungi bwansi nga bakulembeze bakikola naye bakikola wansi wa gavumenti y'omuntu omu akulembera ekibiina ekimu era fulaga byalawo ekibiina ekimu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kati bw'oba ne gavumenti ng'etoleetinga abantu okuba ne freedom and free expression and participation of leadership nga they can lobby respective of their political parties naye nga batunira substance yo gavumenti eba credible era bannayuganda tugenda kutuuka ekiseera twejjuse bwe ntunulira His Excellency the President ono nze mugeraageranyako n'omusajja wa Singapore Lee Kuan Yew omusajja oyo Atatuulira lwaki mugeraageranya naye Lee Kuan Yew Lee Kuan Yew bwe tutunuulira abantu abazimbye eggwanga we can accept twafuna independence naye omuzungu yatulekera erigwa mu kisambi yatuwa independence kyokka n'asigala ng'alina obwannannyini mu kuddukanya nga yatufuga era yatambula era kyova olaba ebyagwawo mu 6 tebyali accidental byali biplanning era n'eyabikola ne bamuwa ne title ya doctor tolowooza nti yagenda n'asoma n'afuna PhD that was an appreciation it was an appreciation for implementing their strategies and ideologies America bagimuwa n'Abapalestine Abapakistan ne bamuwa kati bwe tujja ku mukadde waffe Idi Amin Dada alina ebirungi bye yakola naye ate n'akola mistakes ennene economy yo n'agisaanyaawo omanyi buli kibi kibaamu ekirungi waliwo agamba webagoba abayindi ffenna twafuna but we had a setback ono munnabyanfuna twadya ddala emabega trade crippled abantu ne batandika okuyigira on job ebirungi twafunamu nti bannayuganda batandika okusobulebweru ne bayiga naye ate twafuna setback nene ne wabawo ekitta abantu ne kisukka kati okujja mu bumpipi okukwata gavumenti he found a state that is in division a state where people nga buli muntu ali tribe yo ye yali ematalinga kyekikulu ngere bakulonda katugezewo ne baga professor ngogamba nze ng'omuganda professor ngabaganda fenga abaganda sengendo yabadde ajja okubeera kuva otuuka ku bengulu nga bagamba fenga abakyoli that question we answered it era lwaki ngamba mugeraganya Lee Kuan Yew kubanga yateekawo emisingi butya bwe tugenda okuzimba eggwanga eritambulira awamu naye ekizibu kye tuyina kye nakugambye nti twasigaza abantu abalwanyisa okutambula obumu ate ne tuba n'ensobi
democracy ne tumuleka n'abeera at the extreme. Hey. Yes, democracy is at extreme. One Uganda. You will never find a state. Singapore never had such issues. Era yabagamba you can't lead Singapore when you don't have an iron arm. Hey. You cannot lead Singapore. We muchukira kusulukira nti mwale kebera kwali n'abagamba nti ife okutambula eggwanga lino okulitwala mu maaso tulina okuyingira mu bulamu bwammwe ng'abantu ne tubafuga. We must dictate what we must do. Ulikuwa ni unga yagamba. Yes, we must dictate munyumya mbozi ki. We must dictate okulagana nani. Kati wano wajja mu Uganda wano ate ebyo tebiriiwo. Twakwata abantu abatannategeera nga bw'okwata omwana obuto ola abakadde baffe abayinanga amataka amangi ne bagalekera abaana be batasomeseza value ya ttaka ne batunda ne bagula boda ne bagamazeewo. Tufaanaganako bwe tuyonga eggwanga naye kye tusaba kimu wakati mu buzibu nti tuzze tukulanga eggwanga. We still have President Museveni on board. Tukyamwina mpaka ddi? Waali 2026 waali. Katonda bwakutuma assignment ng'akyalagira abantu nti oyo ye muddu wange gwe njagadde ne bafulonda. Tokeneka bintu bino. No. Kintu muli ayogera. Kaifa katono nnyo mu kintu. Tibina bina byayogera mukulu kintu. Nga avudde mu ofisi ya chairman. Chairman yani National chairman. Mwavudde. Era n'atugamba nti alikuwa niyo. Ono President Museveni amugeragera nyanga. Alikuwa ni yabyogedde bye. Weewunya gye maso. Kyova weewonya. Ebintu bino we tubagamba nti president akyaliwo ng'abazzukulu we have a big statement and we have a big reasoning as to why tugamba okuba ku ballot by 2026. We are glad he accepted. Yakiriza nakiriza. Mwamwegayira bwegayira. Yes. Eno mwaka mwegayira ebisanja 3. Tumwebaza Katonda. Wabawo abantu abali visionary. Yali agenda. Wabawo abantu abali visionary. Abawuliriza amaloboozi ne bategeera. Abantu bangi ebbanga lyonna balize bagamba. President Museveni ate yakyusiza n'ajjawo emyaka. President Museveni ajjawo ebisanja. President Museveni is not a member of parliament. Not at anyone time. Era kino kye tumusabye ng'abazzukulu wakati ng'owulira voices ezigamba ate nga voices ezimu zifaanaganako ba Gorbachev be nakugambye. Ne tugamba nti information bwakakuyamba kagala muyamba. Abantu bangi abalowooza ne Museveni we yali alowooza nti ye bw'aba taliiwo Uganda teriiwo ye n'akakundike. Twagala okubawa essuubi nti osaaga wakiri bajja mu information kamuyambira waako bino be bamulimba mb'okyaliwo nnyo kimanye lwaki tukuteekako supagulu Seruganda tomalaako bantu neema yaabwe mu budde bwa leero kyetugenda mu maaso sigisegedde kubanga bino be twogerako nkugamba ffe ewaffe nga National Resistance Movement we value him. Era bwe tumugamba nti muzeyi ntwalanga kya muwendo. Era bw'ajja ne tumugamba nti you are our striker. Gwe tolaba abawarabu Ronaldo takyakuba magolo. Alina emyaka 4. Mwaba musinga okuba magolo. Alina emyaka 4. Emisinde gyadduka abalaje badduka ne bamwe bungereza. Ali fiti bulala. Ekyo kyokulabirako nkireese kubagoberera ebyemizannyo bategere kye tutegeeza. Oluwaseno. Naye ono waffe kye tugamba waba ne Bolota Makuzi yaawulira agamba nti lwaki mumuwalula jangu naye weesimbewo. Bwati ne Kyagulanyi bwe yayogeranga bwe yatuukamu n'agamba akasajja kaki kagumu. Akasajja kagumu bye nalowooza si bwe biri. Kyagwenyogera bannayuganda ne bannabibiina mu 2026 His Excellency the President agenda kuba ku ballot ife nga NRM. Era tusaba bannakibiina kyaffe wakati mu bululu bwe tugendamu obw'ekibiina tugenda tusabe ne Central Executive Committee yaffe banna NRM tukanye ekintu kimu nti we want him sold. Ekyo mukkiriziganya nakyo mmwe ab'Ekyambogo n'ab'e Nakasero Polten abe Nakasero balina kibaleeta ekirala. Kyambogo ne Kyaddondo it is one party. Kyekimu. The NRM has one constitution. All entities exist by the constitution. Professor kakati waliwo ekintu Museveni kyavuga mu parliament kyakyama nnyo. Gatugo kitegedde. Oyo mukwano gwe. Temula kukya nti gobeera omukulembeze tobongoota. Olina okumanya ennyo ebifa mu nkambi. Museveni abadde alina ekintu kyaleeta ekyo babala bagamba okulonda kuno tukwongezeeyo. Temunaba kukimanya je kiri mu mukubaawo. Kati basooka ennaku ezo ne bagamba tukwongezeeyo kubeere in the same year
naye kubeerewo mu September waggulu eri semu ya kuba kulina kubeerawo mu January kulina kulonda mu February nkugambye kulina kubeerawo mu January era bwe nsunulidde ono gundi ng'ayogera nga tana kakati ekirala kigamba nti bwe baba bakitaddewaawo nga bongezaayoko bakongezaamu kabala nga bamugamba basaba myaka emeka esatu afuge esatu era bino byonna bye mulaba ayogera temuyita nti no kapere kati ffe twamuwa assurance kubanga luli mu kulonda okuwedde kintu akimanyi ava ku kitebe kiri Museveni yajjako network ya internet TVs zakozesa ne radio ze ne zimutandika omulanga byafunye ne tubabuuza nga internet teriiko mu bye mulanga bivaawa era kyova olaba nze waliwo se bayita breaking news bw'ogwabawo breaking news nsooka kwebuuza evudde ku TV kina radio ki kubanga ebeerako state inspired programs n'olwaleero gwe bookeera enkya kubanga ffe tubadde tumulaba yasooka n'aleeta kino kikyaliyo nakyo era mu parliament ku mmeeza nti parliament yebeeronda pulezidenti kikyaliwo nnyo ku mmeeza kaakati abo labaga nti tusooke naye ate twongezeeyo okulonda alaba mugamba tukuteeke tukuteeke mu September abalala bamugamba twongezeeyo emyaka emeka esatu era tewali ssente yensonga lwaki olaba akakiiko k'okulonda bwe kaze mu parliament kasabye almost 1 trillion kakati bwe kasaba 1 trillion batugamba muginoonye kati abaywala bakugamba nti bwo projectinga sente ze tukuŋŋaanya buli lunaku ne zino akakiiko k'okulonda ze kasaba kiba kitegeeza nti zonna ze tugenda okukola ebbanga tuteeka mu kulonda webale nnyo kintu edda kikemu tugende mu ssaawa endala tukomewo ate twogere ku nsonga eddala democracy ali expensive has no cost value. Yes. Even if it means to spend 2 trillion. Kyova mpulya zino sente buno bukadde 10 bwe mpulya buyitinganya buli mu nkola ya democracy. Mpira yaffe fe abaginyweza mu Uganda wano. Nakugambye ono omusajja mugeragana likwaniyo. Wakyogedde ekyo era okiddinganya. Kati ekintu bano kyebeera liikirira. Bano kyebeera liikirira. Ng'agamba nti atunulira ebife waffe. Era nabadde musuubira nti Honorable Lutamaguzi agenda kujja wano atubuulire omuliro oguli mu Nuupu gwaki naye saawulidde wakyogerako omwana ono kyakiiro mumanyi kati omwana oyo talina musango gwe yakoze kyokka ebiri munda bagamba ono mukulu w'oli yandyagala okuvuganya aliwa ono mutowe byebiri munda kakati kamaliyo yakubulidde ebife byebiri munda mutowono bwe yakweseza opportunity nga taliiwo n'anyiga amapeesa n'agamba ekisajja mu kinyigeemu baagala mufulumya kibiina naye ebyo byabo none of our business naye ffe kye tugamba abazzukulu omulama gwa president guli gumu wakati nga waliwo politics we should maintain politics of value. Yes. Tulina okumaintaininga politics tutunuulidde ki social economic transformation. Social economic transformation Honorable Lutamaguzi yasanyuse nnyo ngalaba era yogedde ku mmwanyi zidi Ethiopia sijja kwongera ku butungulu because that is diversification naffe wano tugikoze osanga ebyamaguzi bye tufulumya twava mu 3Cs ne 3Ts katweyongera ebyo twabivaamu naye kati kyetulimu wano president ali ku mulamwa ogwa value addition enjiri eyo abantu abasinga tebannagitegeera naye tosobola kugaggawala ng'okyatunda bintu in a raw material form. Ye waalina obuyinza kwongeze nga ku raw materials iron ebyo yabigaana takyagala bifulume eggwanga ayagala twongerereko value nga biri wano kubanga bw'otunuulira emmwanyi bw'ofulumya emmwanyi nojja n'otunda kilogulamu y'emmwanyi yaffe wegitutuna mu mpeke ono mulimi bagiguza $2.5 gye bagigula emmwanyi kyokka ono bw'agyongerako value atunda $30 ngeyabadde okuva ku 2.5 to $30. Kati president bino byalabula bannayuganda abagamba nti wakati nga tuina free forces of the market economy ezitambuza supply and demand tutunulire nnyo okulaba nga entrepreneurship baffe abawano bateeka nnyo essira ku kwongera omutindo ku bintu tusobola okuvuganya mu katale abantu bafunemu era nze kyesaba bannayuganda wakati nga tuina politics there is a time for everything. Yes. When it comes to voting our candidate is President Yoweri Kaguta Museveni. Walinyo. We will face
whatever oba nopwe twalutamaguzi onale bo mukulu wange obekera kumacha kubanga naina bali mugamba ya wone otusobola okuvuganya obulungi ono kubanga ina byakiririzambe tukiririzambe olala mwangula ali kubuliri ku kitanda yabangula ali ku kitanda bade wafe Luwero lwaki ono bamuwa obululu kubanga ina abenaremu abasinga bamuwa obululu Luwero yes I want to be open bamuwa obululu ku lwensonga gwe bogenda mu kibiina noleeta omuntu atasobola kukompitinga n'oyo gw'ovuganya oba okoze mistake era tojja kuleeta muntu ogambe nti ndeese ono ajja kuba ne sente nyingi Luwero tuli bakulu mu byobufuzi abantu bakulu mu byobufuzi tokyayinza kujja n'obagamba muze ne sente bajja kuzirya bakole ekirala era abakulembeze baffe kye tubagamba mutunuulire nnyo okukola ebintu eby'embala omukulembeze byateekeddwa okukola webale nnyo webale tugenda kubanga tulimulamu dakiika ntono nnyo zino tukoma omusaafu program mulengera nze Professor Olusimbi tulina kimnaffe Latif Sebaggala Sengendo tulina Kintu Moses tulina ne Honorable Tamaguzi nange wendi ate nange olumu nkyetabamu nenteesanga ekyabadde kikwata ku Ssaabasajja nakyetami okwesimba nja kwesimbawo singa Ssaabasajja alangirira nti mwesimba ng'ebyemmengo byakwesimbawo nja kwesimbawo njagala mbadde nkoze ensobi nnene njozayoza Obuganda ne Ssaabasajja n'Obuganda bonna n'okuyozaza Ssaabasajja Kabaka waffe olw'okutuuka ku kkula ly'emyaka 7 egy'obuto abakiraba wano abakulembeze ababaddewo bakabaka baffe abaavaawo gavumenti ze zaabajjangawo yes kuva ku chwa kyatawanyizibwa nnyo ebyobufuzi zaabajjangawo tebaabaganyanga ku exercising freely era eno y'omu ku bakabaka be tusoose okuba nabo abawangadde emyaka emingi awangadde mu myaka egy'obuntu ne mu kubulembeze bwe not by accident it is intentional it is intentional era ffenna nga tuyozayoza ino njolezayozaamu ne his excellency Yoweri Kaguta Museveni yayingira mu ntera okugamba abantu gwe toshimanyi nti Kabaka mutabaazi yatabaala ntera okugamba abantu tutunuulira Ssaabasajja Kabaka ng'alamula ng'atudde ku Namulondo ife tulaba nga that is a success of the NRM tutunuulira Kyabazinga ng'atudde Kyabazinga ng'alamula tugamba that's the success of the NRM buli bwe tulaba obwabanga bwe tulaba obwerenzululu bwe tulaba obwakabaka obwenjawulo nga butambula tugamba Mukama Katonda NRM yoga ensigo yaffe gye twasigala babwebala ebibala ebirungi Uganda bwe tutumuka so congratulations Buganda congratulations Uganda mbadde nkugamba kano mu parliament mwanika omukono mu parliament oyimirira kulonde naye kyembadde ayisa Ssaabasajja Kabaka kino omusajja w'Olutamaguzi neddira Lugave ndi musajja Muganda ddala soba n'abeetuuma amannya naye ayisa Ssaabasajja Kabaka Abaganda babonaabona Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira Abaganda batuusa okuziikibwa mulimbo ng'abayindi Ssaabasajja Kabaka amasaza gaffe gonna mukulu Museveni n'akabinja k'abantu be bakolagana nabo wano mu Buganda balidde Buganda bagimazeewo Abaganda babagobye mu bizinensi ayisa Ssaabasajja Kabaka waliwo akabinja muwadde mpandeka naye mukaseke omwadde neyebaza ayisa Ssaabasajja Kabaka waliwo akabinja wano mu Buganda akakolagana ne Museveni katuli bubi ng'Abaganda ettaka lyonna balitutte